You enter the car! You're stealing my music? But what's up now? You get it? Get him! Person! You fucking... What's that? You enter the car! You're stealing my music? But what's up now? You get it? Get him! Person! You fucking... What's that? You enter the car! You're stealing my music? But what's up now? You get it? Get him! Person! You fucking... What's that? Gamba ati aje kumireko enkola video of course exclusively tuletera yakagwa ebiro ebitambula tambula e Uganda. Tetwasoka kuleta story ya mwana mlenzo no Jamie Culture nga bingi ebitambula tambula timwano nalabika ali ku stand timwano nalabika nga tali serious so agakagwa obambi olunaku lwa leero embera yo mlenzo no Jamie Culture abasike kwa manyinga kasujja bali okwabwe. Yes, amanyikidwa nga Jamie Culture omu ku bawandiisi b'ennyimba Nakinku. Yes, awandiise obuyimba obw'enjawulo omuli bannyabo ke mwasinga okutegerera ddala ennyo naddala ennyimba z'omukwano omukulu oyo Jamie Culture kasujja bali okaba agakafuluma oba agaliwo olunaku lwa leero. Yes, omukulu ono yengedde okubanga bambi omutwe gulabika nga gwengedde okubanga gukoseka oba nga gukosebwa nga gulabika nti bambi wayezimu abasinga bakiyita okuvaako oba atabuse omutwe. So emboozi badde etambula nenga tekinnakakasibwa paka olunaku lwa leero wali wetuwubyeko olulw'ekigere. Yes, wali mu okigambo ko wabadde apangisa ate nga amaka agayita agage wali mu bitundu bya Emasajja kumpi ng'oyisaawo ku Stella n'oyambuka oboyita ku Freedom City n'oyambuka oboyita ku Kyewosawo n'amakubo gawera asatu w'otuukira wamwana mwezi Jamie Culture wabadde asula oba wabadde apangisa. So mu mbeera eno tutuuse nga neera okukambwala bangi abadde bazze abamu ku bakampuni abamanyikirwa wa black market basoose okubanga atabukira omuli abamu ku bantu baddukanya black market omuli omukulu Tony Ocean then kosa n'abenjawulo abantu babadde avira mu mbeera nga tayagala kumanya nga bambi birabika nga embeera si nnungi. So Jamie Culture ono tugenda okuvumbula ebintu bino oluvannyuma lwa landlord okubanga atuwa emboozi ye nti alabika nga muganda we yali amaliride ddala ebbanga nga tasasula rent then okuvaawo Jamie Culture ono kanfuna omukyalo ono nkomewo nange kuliko abapangisa kubaddeko omuvubuka omuyimbi bamuyita Jamie Culture amazeeko emyaka 4. Emyaka egyasooka yali asasula bulungi naye lockdown okuva lwe yatandika sente ne zibula nembeera ng'omuzadde nembeera n'abeera mwannyinaze naye ekiseera kituuse ng'ennyumba nzaagala ate n'ekirala obwongo bulabika bwafunyeko ekikyamu olwa frustrations zino ziriwo abantu bali mu lockdown abantu tebakola abantu bali bubi kati tubadde twagala buyambi tusaba tumutwaleko mu ddwaliro n'ennyumba nayo yennyini njagala kubanga tufune we tuteeka ebintu bye ate tusobole n'omutwala mu ddwaliro.
yes oluvannyuma lw'okufuna omukyalo ono omukyalo oyo ng'akuwadde kikyatusuubira ku Jamie Culture then still mu mboozi eno yennyini Jamie Culture abadde yeekuusa nnyo ku musajja makijjo nga Kabuye Ssemboga owebisanyi bimbunye y'omu ku bagambye okuba nti abadde muzadde naye muzadde wa Jamie Culture omutuufu alabiseeko ku seeti oba alabiseeko mu kitundu kyennyini kigambye okuba nti Jamie Culture bambi kyali mu mbeera nnungi ate nga Jamie Culture ono yamulekawo ng'akyali muto ye wagamba oba ag'omunda we gagamba nti omukulu ono alabika ng'ali ya Jamie Culture amulekerera so kyovula abadde yamwegaana nga n'omwana yasalawo nga talina budde bwa muzeeyi so mu mbeera eno bambi Jamie Culture mu bimu ku bigambo byasooka okukola interview ezimu kuzaatambula nga ziraga nti alabika ng'omutwe gukoseddwa eno Curtis of Spark TV yes tugenda kuba tugikulekera yawo mpola mpola naye nga njagala okujukiza omukyala makiro nga Brenda Beauty World yes ngujukiza Sheikh Yunus Saidi yes asangibwa emutundwe yes opposite Kampala University mpola mpola kona kadako subscribing naye nga mbozi sinungi mbozi ya naku neera mbutuufu kigambye okuba nti kati olunaku lwaleero mwana mulenzi King Michael Golden Papa begaso okubanga bambi bataasa omuvuuka ono Jamie Culture nga muzeeyi agambye kubanga muzeeyi omutuufu amutute masaka okuba nti atereeza ebyasoba oba ebitali bitungi engeri gye badde yeeyita omukulu owa Bweza Music sembeera eno tujja kuba twongera okuwa more developing stories ku mbeera eno oba ku mboozi y'omwana mulenzi Jamie Culture. Waliwo mwali muwulidde waawe enjogerera Kabuye Ssemboga ku radio ba mawulire nti Jamie Culture mutabani wange mwali mukiwuliddeko kati bakinsibako bati Jamie Culture wali mulungi nga nkulaba ng'oyogera bulungi n'embeera z'okutuuka okutwala mu rehab n'eddiini eyo nze mpulira si yange kuba bambuuza nga omwana oyo nawe okuba ensaasi mulina essaba emmanju eyo naawe nga bamubuuza mu lusaago bannamawulire naga nsagala kunteeka mu bintu bya Jamie Culture mbisalira amagezi nga omuntu mukulira bava ekiringa naye Jamie Culture nvaako binonye baganda bamwe bakujjanjabe nakubuuza inganda zo nga webulankanya saakutegeera okulabika obulungi tteeka lya butegeevu era omwana w'omulabira nti atandise okulengera gy'alaga kwe kweyonja okwa buli kadde ng'atandikira ku lususu lwe n'engoye ezayambala twogedde emirundi mingi ku byonoona sikiini z'abantu omuli okulya emmere ey'obulabe eri omubiri okwesiga ebizigo ne oyiro ebironderere okwambala emivumba gy'otomanyiiko buvoona buddo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'ebirala kafukunya ng'akaagula mukono kaakano twogera ku bujulizi obulabwako otegera ebyamagero ebikolebwa Brenda's Beauty World bakakensa b'ensusu Mbuuse Yokaana kazanyiriza abangi gumuyita Kapere bw'omubuuza olunaku lwe yasemba okuba kibijjigiri talujjukira anti olugero lw'obulamu bwe lwakyuka Kapere ng'omuntu omulala yenna teyamanya nti ekiremesa akatemba w'okutambula y'endabika ye okutuusa lwe yafuna ekijujjulo ekyamuli obwongo Kapere yatabbira ekijujjulo wabula ng'endabika ye n'entunula ye tebisikiriza mwana w'abandi kumwazika mutima gwe wano we yamanyira nti ensi ekyuka n'atandika okutabaala abasawo be yawuliranga nti bajjanjaba ensusu kyokka eyali kibijjigiri yavaayo ng'ate afuuse bijiijidde lwakya lumu Kapere n'azuula ekituufu ku Brenda's Beauty World we yasibira ne yeesogga ekisenge kya Brenda akasonsomolera abakugu b'ensusu baamukwatako olutali luno Kapere yagenda okudda mu banne ng'avimba yaddamu okugezesa emikisa gye era abaali awo ng'agwa ku mboosera y'ebusoga yagisonseka obugambo bwe era nekikwatayo gye byaggweranga n'embaga erumye ng'omujulizi omukulu Kapere olwava mu kidaala yasibira ku Mabirizi Complex mu Kampala okwanjulira Brenda's Beauty World ekkula lye bamutuusizzaako era teyalwa ne Kabiite we yamuwaayo bamuzigule mwana muwala nawe mwana mulenzi ampuliriza obadde okimanyi nti sikiini ekusubya ebirungi ntoko zuukuka leero genda mu bakugu b'ensusu abatawunyikamu bakuzigulodde bujja muli nsiima bukedde Brenda musange ku Mabirizi Complex mu Kampala ku mwaliro ogusooka e Masaka ku Elgin Street ku mwaliro ogusooka room namba 24 Enaalya tusange ku kizimbe ekiteebedde mu Oryx Petrol Station okuliraana Mogas Petrol Station ate Jinja tuli ku Arcade 82 omwaliro ogusooka amanya gange bampita Mbuuse Yokaana ag'obuzaale aga comedian ng'omuzanyi wa comedy bampita Kapere Photos kemanya gange ndi musanyufu nnyo ebyensuso eri abo abatusabira ne tutuuka ku lunaku lwaffe olw'embaga era ndi musanyufu nnyo era neebaza abo bonna abaateekayo essaala ne batusabira okubanga twatuka ku lunaku lwaffe olw'embaga era tubadde awo tugamba katukyameko Brenda's World batukoleko
ku nsusu zaffe tujje bujja ensusu zaffe zibe nga zinyirira era twebaza nnyo Benders World abasobodde okutuyita ne tusobola okujja okukola ku nsusu zaffe wamu ne mukyala wange engeri ke twakamala okugattibwa embaga ey'obufumbo obutukuvu era mbebaza nnyo mwenna abatusabira ne Benders World wamu okutuyita okuba nga tuzza ensusu zaffe bujja. Owulira otya muli kati nga bakuyita Mr and Mrs Kapere? Mpulira bulungi nnyo kubanga abantu abamu baali bampita Kapere lyokalyoka naye kati bayongerako MR kati bampita Mr Kapere. Ndi musanyufu nnyo kubanga kigambo bufumbo si kyangu bangi babikola ne bibalemerera naye nze nasobola okikola ne kituukirira era nsaba Katonda Mukama anyambe obufumbo bwange batugatte mu bufumbo obutukuvu era nsaba Katonda era nasaba nekimanya ne kituukirira era nebaza abantu bange monna abasobola okunsabira essaala. Wow, that is very wonderful. Abantu abakulabanga